Robert Komakechi alina akaduuka akatunda lejjalejja mu ttawuni y'e Paida mu disitulikiti y'e Zombo. Ono mu kaduuka ke mwafuna ekigulira magala eddiba wamu n'okuweerera abaana be. Wabula newankubadde obulamu bulabika nti butambula bulungi, emisolo gy'agamba nti gavumenti ya Museveni gyemubinika gimuyitiriddeko. As we are coming here, we need something which the price is high. We need to be low so that we can survive. The fuels and others. Komakechi era agamba nti n'embeera y'enguudo embi emukalubiriza mu kutambuza ebyamaguzi bye. Our roads here, they are very poor. If you move away from the town, then you can see. Kyokka okusaba kwe kwandiddibwamu singa yeesimbyewo ku kkaadi ya NRM Yoweri Museveni anaatuukiriza ekisuubizo ky'akoze mu ttawuni kanso y'e Paida eky'okuyiwa koolaasi ku luguudo oluva e Nebbi okudda e Paida wamu n'oluva e Nebbi okudda e Goli. On the road to Arua, that one has been tarmac all the way to the Sudan border. Ngodo mushidi Arua mungwalo kodi Nebbi dong jifiolame ieni tush bir I border mi Sudan. And we are going to work on the other road from Nebbi to the customs. Museveni era asinzidde eno n'ategeeza nga gavumenti bwegenda okwongera okutumbula tekinologiya naddala internet mu West Nile. This is using computers Meno ma inya itiyo ku computer and the internet. Ku internet. If for instance you are an accountant Ka itiyo nyo jakwan kono nyo jatim well palim. And there is a internet connection like in Nebbi. Can you itiyo ku internet in Nebbi? You can work for a company in America, you do the bookkeeping for them. Ono era abeeno abasoomoozezza ku nnima ey'omulembe nti y'engeri yokka gye basobola okweggyamu mu bwavu. West Nile. You have been growing tobacco. Ubega pido taba. But you have been doing that without well. Ubedu kwanu go ubedu timo well nengocho. Tobacco, you can make money from tobacco if you grow it on a big scale. But if you grow just 1 acre, half an acre, you will not get money. Olwaleero Museveni ayingidde olunaku olwokubiri ng'ali mu kitundu ekya West Nile ng'awenja obululu. Naye ng'essira eno asinze kuliteeka ku byakwete naddala ku nsalo eya Uganda n'eggwanga erya Congo wamu n'ebyobulimi omuli okulima taaba n'okulima emmwanyi. Ziwa eno mu disitulikiti y'e Zombo.